kubanga bw'ombuulira art kyeki alien muyita muki mwe artist obadde nga muyimbi mbadde ngenda akuba n'oluyi alien muki bayimba bwe batyo okuyimba kyeki just ayogera bwogezi kale is a performing artist vocal words byokuvuma byokujerega byokwe alien alina ennyimba ennyimba ki naze kuzina nawe era tonka kata atolwa luzina oluyimba bakutuma nyimba olese ekyo wazalibwa kubalumya mitwe yerumya mutwe kubanga kana akagospel awafaza uwaline alimba ngagambye stani ya musumulula pate nekankube eyo si music ayogera bwogezi n'omwana mutasobola kyogera asi muyimbi alien skin toli muyimbi nemwanyize bunyize oyo mutonto waba tontoma maybe kutontoma mu Luganda banaye mpulira obusungu kiki mpulira yagala muyisemu oluyi kuje yakoze kintu kisu by the way it is trending mbona akulagira efango ni jali ogenda okolenga palaso yakola agenda kufa palaso bamunyiza na musumba palaso bamunyiza agenda kufango ni naya sayasa akulagira efango ni jali ogenda kuba buli omwaliwo Bible egamba bwenti ebibi byonna bijja kusonyiwa naye oyo avodde moyo mutukuvu talisonyiwa yabadde musalaba gwe yekoledde ba moyo mutukuvu kankubuulire Yesu yafiira kuki ku musalaba navaako n'agenda naye Yesu yateyanywerera njaga ku musalaba ekyokubiri ebintu bino oyinza obiraba nga byakusaaga naye ekintu wekitowe kyapeninga mu ggwanga manya sitaani alina ekintu ekinene kyayagala akuyisaawo mu Uganda wano okitegeera ife abalaba mu nsi y'omwoyo mwe temubiraba ffe bye tulaba mu bitugambe okitegeera tulaba sitaani ng'ayakira ku musalaba gwa alien ng'anywa enjaga omuzukulu wa gundi yabadde yeewagawaga ng'akuba ebibimba ebivuma n'alowooza nti bwe yakola ekivululi n'aleeta ente akabonero k'ente naye bannaye mulabe n'oyo omusajja omusamize wammwe maye gwe muyita spiritual father wammwe agenda kuba mwe yabatuma akola ebintu bwebityo ku stage ate gwe yajja kwemanya kankubuulire wano we tutuuse wano alien skin nkulabula ndi mu kamera kimanyi ojja kumpulira weeyita nti oli muzzukulu wa President Museveni ate naawe Museveni ompulira namwe ba cabinet mwena mumpulira abantu mwena ba poliisi manya bamagye manya mumpulira muleka mutya omuntu kukola ebintu by'ekisirusiru Katonda gwe musinza namuvoola mu maaso g'abantu nanywa enjaga munoonya abantu banywa enjaga ba poliisi mwabaaki buli lunaku mwefula nti munoonya banywa enjaga baginywa kyere mu kamera lwaki temubakwata mwabaaki Uganda mwabaaki Uganda ngeri mu kugwa Uganda ngeri mu kugenda esebengerera anti kankubuulire mwembanga temwegendereza mwembanga temuli begendereza Uganda inaterwa kulumbibwa bayeekera ono ekintu alien kiyakoze kyokka kulwa ebintu byemuleka ne bitambula mu maaso g'abantu lwaki temuggulawo omusango okusinga ate musango gwaki mugambe nti alien yavodde omusalaba yavodde Yesu n'amukubya akayaga ffe tetugenda kuggulawo musango munaayi musango gwagenda gusanga muggulu oba muggulu oba mugeyeena munaayi ate munaayi ne mugeyeena sitaani akubirayo endongo omuliro guba gubwokya nga bali kugita basona. Export TV to the world. Tubaaniriza nnyo mwenna abatulaba mwebala omulimu ogw'ettendo gwe mukola omukamu omulungi ono abatuwere kye musinga okwagala abasubscribinga thank you so much. Olunaku olwaleero lwa Wammunyi mu lulimi Oluganda eddaaza 2025 ezzooba lya Mukutulansanja oba February. Tubaaniriza nate mwebale kubanga mulaba basubscribinga mwebale atanaba kindly subscribe. Tuli ku Ubuntu Hotel wetukolera always naye nga nkujjukiza aba Alpha Media Production wulira Alpha oba wulidde Expo so muntu w'emirimu bebifaananyi kwata videos buli kalonda yenna yeekuusa mu bifaananyi ne videos tubikola tubikutera oyagala ogwagala ku flash ogwagala ku CD album byonna
tukubireko ku namba y'essimu omukolo bakuteeka ku frame bifaananyi mbadde manyi omukolo nti musumba bakusimba emikono so mutukubireko ku 0770944266 ye namba y'emu gwe wena yeetaaga okwogerako ne expo gy'otukubirako ne tuwuliziganya galo tuwa business n'ebirala 0770944266 ebirawo wansi awo kati Cambridge somero ddamu nnyo ku nsonga z'okukola ki z'okusomesa abaana omwana kasomutwala ku ssomero tolina kyotwala totwala keesi totwala mufaliso totwala uniform totwala bitabo totwala peeni byonna abisanga ku ssomero gugwo okutwala omwana amuyigiriza okukuba ebivuga okuyimba okusamba akapiira okuwuga okufumba keeki yonna ku ssomero eryo so mubatwalira abaana mwabali ebweru omwana school fees gwe kennyini ozijjako oba osobola n'ogamba baba nti era ku account eyo directing nga temulimu third party Musumba Yesu yebaza. Amina. Mwebale obuweereza. Olwakisa kya Mukama tugenda mu maaso. Eradde ssebo. Oli bulungi mugole tubbi. Nyoge. Eriyakale. Eriyo gwe wawulidde nga ayagala mukulu. Namulabye mu nsi y'omwoyo. Mugamba gye talwawo takikola. Ayinza olwawo n'asanga nga mpugusi. Nyabo yanguwa kubanga ono bbaawo simwesiga. Awuguka. Mugusa ayinza ojiro yangwa nga akyasimba sala mavivi we nakoowa ojja kusanga ebyo byogamba mbu nti omutuukirira mbu simanyi mbu musabire tosaba jangu ebyo byokumuteeka mu mikono gya Mukama ojja genda omumuteekamu ye naawuguka Mukama yeebazibwe amanya gange yenze Musumba Edward Mugisa kuva mu Spiritual Purpose Gospel Network Kyoto Kyoto olina omusumba yankuza ate wokuŋŋaanira wenkuŋŋaanira omusaani nina abasumba gwe tewabalaba ba Spiritual Purpose anti nze nalaba bali tebaalaba olina ebibuuzo by'obuuza nkyentroducinga tulina crusade egenda maaso Buyende Musumba wa Buyende ava kunkubira amba abapastors bali meeting crusade egenda maaso tugiteekateeka nkubiriza muntu ali eyo osobola kuwagira crusade owagire bwakabaka bwa Katonda va mu kuwagira abantu abatagenda kuyamba oba wotadde sente nga togenda funa mu mpeera nina ekizibu kimu wano waliwo omuntu omusumba abeera agamba abantu nti nze ndi mufere alinga nze namufera musumba kyoyo era abantu asijja mwogera linnya naye abantu abali eyo abamutuukiridde n'abagamba mukimanyi bulungi naye ate nze ndi mukozi ndi mukukolera eggulu kubanga emirimu gye bantuma naye ate ye omubuuzo okoze eki oli ku midiya laga abantu kyokoze era ajja kubuzaabuza musumba kyoyo omwatulire tomwatula muleke mumanyi ngamba abantu bano abawuliriza nti bamu bamumanyi kubanga bagenzeeyo n'atandika kubagamba ate ekintu bwe kito bayidhawo omuntu bw'atyo aba asiraanya jjukira buli w'omuwagira nga talina kyakola mu bwakabaka osiraana busiraanyi naye fesi ekintu kyonna kye mutuwadde wano kikola Mukama yeebazibwe era twetaaga agula ebyuma kubanga mwaka guli twapangisa nnyo essente zakola crusade mwaka guli mulamba zigula byuma so twasazeewo mwaka guno nti tutuddamu kukola ki kupangisa yes tusooke tugule kati bino byo bye tugenda nga tukozesa Mukama agenda kubeera nga asasula mpola naye nga we tusasula ku dduuka Mukama asobole kubeera nga erinnya lye ligumizibwe ekyo Mukama bampeera omukisa tubuulira enjiri bannaye abantu balokoka abantu kuva musabize bwe yalokoka bakalokoka 10 Mukama abawo omukisa amina Musumba wanji gyebali ali sebo nawe gyebali mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu creativeness mu art yeyongedde. Do you appreciate? No, I don't. Why? Because mu kwefuula they are creating, instead they are sinning. They not are even sin, not even sinning. Kisuse on sinning even.
ennaku z'omwezi zabadde 21 ez'akakongo kakuzooba mu kutulansanja kyabadde kibbiitu kulya kkomba na sowaani ku kifo ekimanyikiddwa nga Lugogo mu kibuga Kampala masekkati eggwanga ekibuga ekikulu ng'omuyimbi amanyikiddwa nga Patrick Mulwana aka Alien Skin ng'akoze ekivvulu kye ekyabadde successful. Do you agree? I don't. It wasn't. Waliwo omanya abayimbi bano baba bakola appearance ku stage batekawo ebintu ebiri memorable. For example awo nyine Lugogo Rabbit omutujju yaleeta entenamu nerinya ku stage ennamu ezimu ku shows yasemba okola zali successful. Alien Skin yasikidde ku musalaba ng'alinga Yesu bamukomerera n'akabonero k'engule y'amaggwa musalaba we gwatuuse n'asooka yeyokya Yesu n'akubwa. Abooluganda kambagambe kino kye tuyita blasphemous mu Luganda kyeki sikimanyi. Blasphemous kiba kisuse ku kibi. Omuntu aba akoze ekintu ekiboola Katonda ekintu sinakuboola Katonda ekivuma Katonda. Omuntu akedde n'ayiya nti let me do like this. Like who? Kankubuuze buuza nga Brazil olunaku lwe basembayo kola the same thing. Obuuzanga kiki kyatuukako amataba gakuba Brazil ne gagiisa wansi. Bwegendo ononye blasphemous Brazil from Brazil ojja kulaba kiki kyatuukawo oba just kyali nga it has to happen. Benali edanga nsaba omwaka guwedde Katonda yandaga Uganda nga ensi eno yonna yeewunzise naye nga Uganda yesembyeyo wansi. Kati nga ndaga nga abavubuka bato nga bagwayo mu bunya nga bawa amantuka kiringa bwolaba kintu kino oba nkulage ntya mupiira ensi wokyo ogiwunzise bwotyo nga ffe tuli eno wansi ewasembayo nga abaana mulembe guno nga guwa amantuka nga gugwayo eri nga bawogana. Okitegeera kakati awo wenyini ku Uganda nali mpaniridde bwenti ng'omupiira nga mpaniride ensi bweti naye nga abantu bampitawo wano nga ngamba Yesu jangu onyambe nga Yesu ali wali aseka busesi nga ngamba ekibi balina kisasulira. Okitegeera kakati bino bye tulaba kati biri mu kutuukirira. Omwana yavodde Yesu yavodde Katonda n'avoola musalaba n'avoola Mwoyo Mutukuvu n'atakoma ku ekyo n'anywerako enjaga. Lindako gwe kankubuuze olemeddwa kuyiiya ebintu ebibyo ebikugasa nodda ku musalaba gwa Yesu n'oguyiiya amazima Alien Skin oba gwe muyita manya ekimenke manya wabadde omense naye n'omenkera ku musalaba gwa Katonda ogenda kulaba omukono gwa Katonda gugenda akukuba empi sikutiisatiisa ate kutiisatiisa teri bya kutiisatiisa tosobola kwata musalaba gwa Yesu n'ogunywerako enjaga. Musinza musalaba omusinza musalaba gutya gwosobola kati kankubuulire bibino in fact mbadde njagala kiraga n'abantu sooka olaba enjaga eri awo enyooka tunulira enjaga gy'abadde anywa ono si kujoga kajozi musalaba gwe yekoledde sigwe guli ogwa Yesu gwe yakirako ogwekoleddeko tulibalabira ku bubonero ate ako kabonero musalaba tusinza Yesu. Kati kankubuulire Alien Skin bamuwa mission mu bavubuka muno mu bavubuka be Uganda okwonoona omulembe yali ku mission Alien Skin gwa kwonoona. Aliwa Alien Skin wotaba munywe enjaga oba olina okulya akakola wotakalya olina kuba musyazi alina n'abasyazi obupanti babugenda bunyabbi mu makubo musomba obonyize bya kisiru naamu bya kisiru musobola mutya kukwata omusala gwa Yesu ne mugunywerako enjaga nga mwanyize nnyo nga Katonda tannanyiiga mwafuka gwotegedde otya nti yanyiize gwotegera atya nti Katonda anyiize Lindako otegeera otya nti Katonda yanyiize akolawo ekikango Alien singa abadde ku stage kakati asooka n'atuma omubaka
asooka n'atuma omubaka mwafuka baloya baye okugwa kwa fango nemanya kwa Alien Skin kutandikidde awo wabanga tanakitegeera Alien Skin gwogamba okugwa yavayo nayimba yewaga byebiki kubanga yansumulula nothing happened era kya standing yebaza stand yayimbako recent emabega kawo yayimbako akayimba bwatyo n'akakyusa era nasigala nga achievinga succeed kati gwolaba nti achievinga yes tumuwe some good years gwolowooza nti agamuwaga ago gakigamuwaga era nagamba mwe abavayo ne mwogera mwabooza amakanzu ga Yesu mwe muliwo kwogerera Yesu yete yeyogerera omuzukulu wa gundi yabadde yeewagawaga ng'akuba ebibimba ebivuma n'alowooza nti bwe yakola ekivululi n'aleeta ente akabonero k'ente naye bannaye mulabe n'oyo omusajja omusamize wammwe maye gwe muyita spiritual father wammwe agenda kuba mwe yabatuma akola ebintu webityo ku stage ate gwe yajja kwemanya kankubuulire wano wetutuuse wano Alien Skin nkulabula ndi mu kamera kimanyi ojja kumpulira weeyita nti oli muzzukulu wa President Museveni ate naawe Museveni ompulira namwe ba cabinet mwena mumpulira abantu mwena ba police manya ba majje manya mumpulira muleka mutya omuntu kukola ebintu by'ekisirusiru Katonda gwe musinza namuvoola mu maaso g'abantu nanywa enjaga munoonya abantu banyu b'enjaga ba police mwabaaki buli lunaku mwefula nti munoonya banyu b'enjaga baginywa kyere mu kamera lwaki temubakwata mwabaaki Uganda mwabaaki Uganda ngeri mu kugwa Uganda ngeri mu kugenda esebengerera anti kankubuulire mwembanga temwegendereza wembanga temuli begendereza Uganda neterwa kulumbibwa bayekera olw'ekintu Alien kiyakoze kyokka kulw'ebintu byemuleka ne bitambula mu maaso g'abantu lwaki temuggulawo omusango okusinga ate musango gwaki mugambe nti Alien yavodde omusaalaba yavodde Yesu n'amukubya akayaga ffe tetugenda kuggulawo musango munaye musango gwagenda gusanga muggulu oba mugulu oba mugeyeena munaye ate munaye ne mugeyeena sitana akubirayo endongo omuliro guba gubwokya nga bali kugita basona ogwana guŋambye muno mu Yesu bamukubiza akayaga agenda kola ebyamagero omwaka banaye tulabye Yesu olaba bulijjo akola ebyamagero ng'omutwe guli zoba kati bamukubiza akayaga agenda gabalwenji Roma nga tajjukira agenda ozuukuka enkya olaba bwagenda ku makya nga Yesu ampadde hamu Army building naye kyewuunyisa Uganda ffe tuli wano tuli kuliweewa emyoyo tuli mu kuweereza otunuulira mu abasajja abali eyo mwonona ssente ku baana abo ne mutafaayo ku saidi ya Katonda ne mutoolaga millions ne muwa Alien Skin n'agenda kuvoola Katonda ku stage ne mukwata manya ba promoter manya ba sponsor manya baki ne sponsor I mean gundo oyo yategese bamuyitani Nobat Events the generational promoter mboli mulokole Nobat oli mulokole waawa gwe nokiriza gwe fulanti mulokole mbosaba nokiriza kweri kintu wekitone kyapeninga katuti ngotegese we fulanti oli mu business ati byebiki tekitaizo kwanga nakitegeeza na kati gwe wuli wolaba musamize nga ayina embugo nga ayinachi eba ati gwe misango obogiraba ulabayo nemulindako Alien yajja n'omuliro mu lubiri nga bawuuba anti nakugamba ki sakyogerako nembalabula nti ono mwana bamusindise sakikugamba kyogamba nti kankubuulire obusungu bwa Katonda bunaatera kusituka ate bugenda kusituka mujja kulaba bugenda situkira ku Uganda bakwaye government ya feno eyimirira n'abayaga ne basitula waggulu yoyo nti gwe magala kuleta mbu meya w'ekibuga n'otunuulira abantu kati bibi ebyo bye muleeta mwasazeho okukola biki ebyo ate bammwe mulwanyisa kati muli mu kulwanyisa enjiri ya Kristo muli mu kulwanyisa Katonda teyaganye enjiri anti kati yaganyewa teyaganyeko enjiri gwomanyi abantu bameka bagudde olw'okulaba Yesu ng'afuwa akayaga ku musaalaba yes omanyi obwana obuto buganda kukula nga bulabye firimu ezo nga Yesu afuwa akayaga omanyi kigenda kubeera mu bwongo bwawe nga bakula
Kayaga wafuye kaaki. Ati nze mbagamba kintu kiri kimu. Wobeera ng'oli wakabi tuwefula nti wakabi bwe bugenda kubaawo. Tulabye abakabi nga bajja nga bawuja ne sitaani waggulu. Abaana balina gali byebiki. Nze ndi mupasita nina okubagamba ekibi kisigala kibi n'ekirungi kisigala kirungi. Ate Katonda yanyiize. Obusungu bwa Katonda buli kunze. Kakati nze ayogera. Gwanyiize Katonda yanyiize. Ate wenyiga Katonda naye aba yanyiize. Bakukyalireko. Bani? Eggaali yali ekole ki? Teina kyesobola. Bajja kujja batwale Bayibuli. Bakole ki? Kati gyokoma kunyigiriza enyindo onootera kulaba omusayi we gufulumira. Tukuwendulire bakomanda mudogo. Baki bakole ki? Mutambulemu. Ate nze sirina amaanyi ago. Nze nwanira kusaala munaye. Era gobanga onumbaganye n'ebikonde ebyo oba n'ejjambyabwo ojja kunkuba omale ogenda. Era bajja kugamba sigala mu kanisa yo tetunakugobako mu kanisa yo ebyendongo art ne creation endongo neki ne art mukoleyo art mulala. Tosobola kunywera enjaga ku musalaba n'enkuleka. N'owoba ng'ofootya ne waba ani ng'olina amaanyi genkanawa. Tosobola fuuwirako. Sobola gifuuyirako n'enema kikugamba. Kubanga lino ggwanga lyetaaga abantu. Omuntu ayogera mu mulembe guno Katonda nga bw'atuyisitusiza n'abo abakyali abo amanya ba alien skin ne sitaani naye n'asitula gwabo. Ffe ba Katonda tetujja kulekerawo kwogera. We will speak until something happen. Lwaki nti tulaba nga mulembe guli mu kugenderera. Omulembe guno abantu kubanga guli ku social media, guli ku TikTok, guli ku YouTube, guli wa Kasasiro no yenna n'abalokole bamulaba. Naye no one even would speak about it. Mwaba lino nenyezebwa. Temukoze mulimu gwamu. Wokera kumacha nokola statement, no one could speak about it. Then who is to be blamed? Mwebe nyini abasi. So are you blaming me? According to what you speak. Chibuzo. Okusinza kukyogedde. Of course you're not blaming you. Kati womala kumblaminga. Then I have to utter out. This is the time. The voice of God is here speaking. Tujja kulinda Katonda wano kutuleetera amataba. Tetujja kulinda punishment ya Katonda wano. Nebano muntu koya n'okusaba ekintu kiri simple. Bwekola bifaanana sitaani. We will not talk about you. Naye gwe leta bintu byaffe bya Katonda obiteeke mu bya sitaani wo. Oyo musamize yakikugambya amazima boy wange nkubuulire. Anaatera kufiira kundekuze ku mayembe ge. Eri yamugambye kikola. Oyo guy nawe talina. Alina abantu abamugamba do this. Talina bwongo. Alien nga alabika ng'omuntu omuyiya. Ali solo minded. Kati wabanga yayize ekyo yayiza kya kisiru. Yandibadde ayiyayo kintu ekirala bya Katonda bireke. Amaanyi ge mumalira ku alien skin. Lwaki temugamalira ku basumba nabo abakozesa ebyawandiikibwa Bible ne babba abantu abambala emisalaba mu bulago ne bagenda ne benda ne batta ne bakola ebibi. Sebo. Kati gwoli mu defending alien. But still nakyo kyetaagisa. Kankubuulire okuva lwenzijja wano we najja wano nakubuulira waliwo abasumba bankyawa. Omanyi lwaki bankyawa? Because I talk about them. Njogera eriggulu. Nina abantu bendaba mu nsi y'ekizikiza. Kati olaba oyo alien gyali eyo Magombe ayina emyoyo gy'abavubuka ayola buyozi. Kati mission ye eri kuleeta myoyo gy'abavubuka mu kizikiza. Okitegeera? Kubanga bwombuulira art kyeki alien muyita muki? Artist. Obadde nga muyimbi mbadde ngenda kuba n'oluyi. Alien muki? Bayimba bwe batyo. Okuyimba kyeki? If you just ayogera bwogezi. Kale is a performing artist. Vocal words byokuvuma byokujerega byokwe. Sasa alien ayina ennyimba. Ennyimba ki? Naze kuzina nawe era tonka. Kati atolwa luzina. Olwa luyimba.
bakutuma nyimba olese ekyo twazalibwa kubalumya mitwe yerumya mutwe kubanga kana ka gospel our father who are in heaven alimba ngagambye stani ya musumulula pate nikankube eyo si music ayogera bwogezi n'omwana mutasobola kyogera asi muyimbi Alien Skin toli muyimbi ne mwanyize bunyize oyo mutonto waba tontoma maybe kutontoma mu Luganda bakutuma Alien nze oleta muyimbi ngoleta Alien somba kansoboye nti tonyize bunyize talina yadde n'akavoko njagadde kugamba kitufu ano luyimba luyimba nga lwadobozi luyimba wa eyo eyo computer ya auto tune lumyanga negwe nalabako Alien ngakola live nga akola lihaso nenawulira nnako mbona wakola lihaso netakada ekikino oba mubiriki Alien kanimba mukisa koze mukisa okusucceedinga kutuka I know mukisa yes mulogo yanyondwa from the twale eri mulogo aloga bulo succeeding from where making history gwe tola politician gwe bali ejo bivuli bibadde bimeka bamayanja bategese nabali ni bategeka agundi yategese ono giradiye anti era side ya mayanja buli omu yeyawuliddemu giradiyeeta bampita n'otunuulira abantu bampita giradiyeeta bannaye mpulira obusungu kiki mpulira yagala muyisemu oluyi kukye yakoze kintu kisuba mbona akulagirira efango ni gyali ogenda okolenga palaso we yakola agenda palaso we bamunyiza n'abamusumba palaso we bamunyiza agenda kufango ni nayasayasa kulagirira efango ni gyali ogenda kuba buli omu aliwo Bible egamba bwenti ebibi byonna bijja kusonyiibwa naye oyo avodde mwoyo mutukuvu talisonyiibwa yabadde musalaba gwe yekoledde oba mwoyo mutukuvu kankubuulire Yesu yafiira ku ki ku musalaba n'avaako n'agenda naye Yesu yateyanywerera njaga ku musalaba ekyokubiri ebintu bino oyinza obiraba nga byakusaaga naye ekintu we kyapeninga mu ggwanga manya sitaani alina ekintu ekinene kyayagala akuyisaawo mu Uganda wano okitegeera ife abalaba mu nsi y'omwoyo mwe temubiraba ffe bye tulaba mubitugambe okitegeera tulaba sitaani ng'ayakira ku musalaba gwa Alien ng'anywa enjaga ng'ajooga Yesu kitegeeza ife abeeno mu kanisa abakozesa musalaba tuli basiru mwabevumye Alien teyalumbye muntu yenna yo yakoze atuwe n'ava katuti n'agenda singa wakoze Alien kankubulire kino singa wakoze atuwo n'otanyokeza enjaga ku musalaba so mwabadde free bwe yandise n'omusalaba n'aguvaako n'agenda yekanga nga bw'ogamba nti ogamba munaye oyo mwana bambi abadde akola ki content we okitegeera kati wekyagoyinze beyond content kigenze beyond ne content kigenze na beyond kufuya enjaga omusalaba gubaddeko ddogo so osobola ku advising otya Alien ye personally ng'omuntu kuba Alien akyali mukubuka muto kati muyite erinnya lye Patrick Mulwana Patrick Mulwana nze nkubuulira kiriwe kiti nze bampita Pastor Edward Mugisa osobola kunoonyaako akunoonyeko ne gaali ndi muweereza wa Katonda owulira mpeereza Katonda omulamu era ffe tukkiriza mu Yesu Kristo n'omwoyo mutukuvu ne Katonda tukkiriza mu busatu kati buli bwovaayo n'okola ekintu ekivoola ffe Katonda kusaidia ffe kyetusinza oba otukoze bubi oba otukoze bubi nnyo mu mulembe guno kankubuulire bintu bino byokola ojja byejjusa ekisooka kintu kyokoze oba tukiyita kivume
ate no muko olese kivume baade bamubise ekiveera kya black olira in fact kano ka video wanikateredde bantu ne bakalaba abe bagenda kate okitegeera bantu bakalabe nti ekintu ekinyiiza abantu si kugamba nti alien abadde ku musalaba naye ebibadde ku musalaba okitegeera ebibadde ku musalaba olaba akagoye ka red kategeeza brotherhood byebiki kyekibiina kino ky'abantu abasaddaasi b'abantu abanywa omusaayi bali mu kibuga wano oguletaddeko kimenke okitegeera ekimenke ekyo kintu kyatadde waggulu ku musalaba bannaye kuno anti kati kimenke kyenyini bannaye n'ebigambo byagala n'okumbula bannaye ekintu kyokoze ali Patrick Mulwana yakoze akantu ka Michael Jackson bamukute ebigere nakawansi si kirungi ebyo yakoze birala sibiriiko nze ndi ku kya musalaba toddangamu bannaye togudangamu era agenda kugamba ekivume kyotaddeko okitadde ku banabo okitadde ku bazzukulu bo okitadde ku generation y'abantu bonna baana bagenda kuzaala kintu kyokoze ekyo ate okitadde ku bamaama bo okitadde mu kika kiramba gwe oyinza okulowooza nti weeyise wakabi naye nga byakabi tebiriyo byewakoze maama we yabaddewo ku kivulu ng'akyota buliro ne maama we yabaddewo kale n'otunuulira ono ye maama we n'otunuulira kati n'oweebuuza oyo maama yasinza ki mukatuli kino ayambadde n'omunne sapule mu bulago kati mwana nanywera enjaga ku musalaba ng'atunuulira ng'amulaba yandi mukozi naye mwe mugenda twaki mafiya mmwe abeefuula boza amakanzu ga Yesu tubakyaliremu agana gangamba ate nze kankubuulire sitya kubanga nsobola kufa nga Yesu ife nzija kwogera kubanga Yesu bamutiisatiisa bw'omanyi mirundi emeka gye bali bagala mukubamu agana gangamba soda otujjonkera tukukyaliremuuko agagana ga fangoni nga otujjonkera tukukyaliremu nga gwati gwe oli mutiitiizi kale bawendagiriro nga yaki endagiriro nga yasangibwa gwatali mutiitiizi gwobiteekamu bakutambulemu nze njagala kwogera bwe nti njogera nga muweereza wa Katonda ate nkiddamu abantu abalaba ebintu ebiri mu maaso ebisusse mmwe bye mulaba okitegeera alien naye akimanyi komandi gyavudde Magombe ng'ayina okola ekintu kyalina okola ekyo okitegeera kyova olaba ne hoteri emu yasooka n'emugaana olira bibyo okitegeera yamugaana kubanga yamanya bintu byagenda akola biri ivo okitegeera so ebintu bye wakoze sebo temusobola muwayo kyansi eyaki neyeetonda bwe yeetonda tasonyibwa oyo alya niyeetonda lwakyo gate yeetonda ayinza okwetonda aniruli osobola kwetondera abalokole osobola kwetondera abakatuliki abantu bona body of Christ osobola kwetondera abantu bakkiriza mu Yesu Kristo muli bangu akola akatambi kamu mwena n'abagata akatambi keki byebiki n'abeetondera n'agamba mwe baloya ba Yesu njagala afukamire agambe nze ndokose ebintu bye mbadde nkola mbyennenyeza sikyabiddamu tekuba kusika ng'osikozzaawo alokoke kyekiyinza omutaasa kyokka saawa zino kyekyoka kigenda akutaasa otherwise nkuwaddeyo emyaka mitono nnyo obulala wewewanika waggulu amalala gakulembera kigwo anti kati kankubuuze ekyagoba sitaani mugulu kyeki si malala kati gwolowooza agakolera Katonda ono teyagakoledde gwolowooza yagakoledde ani ku kiti wali olabyeko sitaani ng'ali ku musalaba okimanyi nti sitaani atya musalaba teyegeza namu kayinza okuggwamu okitegeera ono takimanyi the purpose behind the cross Yesu Kristo yajja wano olw'ensonga emu okugenda ku musalaba atununule kuki atujje muki mu bibi mbadde manyi naawe wagenze wafangoni atujje mu bibi buli kintu kyonna kya happeninga ku musalaba kyali kyakununula ensi omanyi nga naye addanunula abayaga
waliwo ebibuuzo by'obuuzanga ng'oli naawe kirabika watya wagenda mu katwengo bakutiisa nti bagenda kukyalira. Kankubuulire kino, Yesu Kristo yajja mission eyali mu ggulu to deliver you from evil. Ku musaalaba, mission yagwera ku musaalaba. Bwe yagwera kyova olaba tuli baddembe lwa musaalaba. Kutegeera bamufumita ne bamuteekako engule n'abonaabona ne bamuwandulira amalusu n'afuuka ekitagasa paka ne bamukomerera emisumaali ku musaalaba. Omusaayi ne guyiika. Omusaayi ogwayika ogwo gwanaaza ebibi ensi namba. Buli muntu yenna ali muno ku nsi kasita olokoka okkiriza Yesu Kristo okubeera bulokozi wo, ebibi byo bikugibwawo ku lwa musaalaba, ku lw'omusaayi. Bukola maze lokoka bwe mba sinaloka kuba tegunnakola kati kanku yeah, of course. Lwaki nti omusaayi gwakola ku baana ba Isirayiri nga bali Misiri. Malayika n'agamba Musa nti leka abaana ba Isirayiri balame omusaalaba, basale endiga, buli famire lame omusaalaba ku luggi lwagwo, kubanga ekiro Katonda yali agenda kusindika malayika w'okufa. Malayika w'okufa bwe yajja n'alaba omusaalaba yamanyanga nti eno nnyumba yaani y'Abayisirayiri. Naye bwe yagenda wa Falaawo ajorega musalaba anywerako enjaga. Omanyi kye yakola? Yatta. Katonda alina obusobozi kutta. Kyokka Katonda ayinza osalako kufa ngoni. Gwekola byokola ng'omanyi ojja kufa. Gwekola byonna bikole byonna weewanike okole ki, gwe kyonna akola kyonna kikole okimanyi ogenda akola ki, ebiseera bye by'okufa bijja. Bw'atalokoka ng'agenda mugeyeeno already agent wa Satan kati ate ye yasalawo kati onookola otya kujjako nga bw'awulira ekigambo kino we kimutuukako salawo olokoke. Ate bw'onoolokoka nkubuulira amazima n'abagoberezi bo bonna bajja kulokoka. Ojja kuba okoze ekintu ekituufu. Pozi ng'olina kirala ky'otamugambye naye nze njagala siibula. Mbagambye Yesu Kristo yajja okununula ensi. Bayibuli egamba Sitaani yajja kubba n'okutta n'okola ki? N'okuzikiriza. So abafangone kye mutanaba eky'okuvoola Katonda temukiddamu. Temwewaga ku lw'amalala oba ku lw'amaanyi g'ebikonde bye mulina. Olw'obuyiiya. Obuyiiya bwe buki? Muyiyeyo kintu kirala. Yiiyayo ennyonyi ekuleete ku stage. Lwaki oyiya musalaba? Yiiyayo ekintu ekirala ekisukulumye Uganda. Gwe omanyi ekyali Brazil. Omanyi ekyali mu biseera bya Nuwa amataba. Katonda agamba taliddamu zikiriza nsi bw'atyo. Anti kwe kutuleetera omusaalaba, kwe kutuleetera omusajja n'agenda ku musaalaba. Anti kati Katonda atuleetereyo ekirala kuba omusaalaba bagufuyiddeko enjaayi. Gwe emigo gyo gyagifuna kankubiire. Abooluganda nalaba Uganda yonna nga abalenzi abeefula bakabi abambala obujiini ne babuteeka muno, nabalaba nga bafuuse bimenke, nabalanga amannya abiri gano nga gawanvuye nga batambula ennimi ziri bweru, nga basanga omuntu baagala kumunywa, naye basanga ng'omuntu mulokole nga badduka kubanga bali tebalina obusobozi obumutuukako. Mukama yandaga okwolesebwa okwo nali ndi mu kusaba. Nensabira Uganda. Fe abantu tutoba eno mu nsi y'omwe n'okusabira e Uganda. Kyova olaba ebintu bwe bihappeninga tuwulira bubi, owulira okoseddwa. Kubanga Katonda ayogera, kambabuulire, waliwo Katonda wajja nga munyiivu n'ayogera nga munyiivu. Okitegeera? Kakati nze bwe ndaba nga nyiize wano saawa zino nga njogera ekintu ekituufu. Olina okukola ki? Olina okiwuliriza. Ate kambabuulire abaana mmwe abakopa abakopereza ne mukopa oyo Patrick Mulwana mubireke mukole byammwe. Kola ekintu nga kikyo Katonda ajja kuyamba mu kikyo.
ono ye twamaze kikakasa nti devil's agent sina na devil agent yafuka kimenke kyennyini yamenka dda. Kati mwe temulaba mu nsi y'omwoyo bamekaawo abagenze kutunulira omanyi bameka be yatutte mu Geyena mwenna oba mwabaddewo 15,000 oba mutwalo mwenna muli eyo magombe gawandise dda namba yago kati muveeyo ne muddeno pastor moyo gwange bagukwata simanyi mizimu gy'ekika kumbe weetunda weka ogera n'osasula ate nga weetunda omwoyo gwogenda gusasulira naodebagana memeyo ogitwala mu kizikiza ng'olaba oba kasajja tutumulyako lineno lye libalumya emitwe anti tutumira sitaani yaligaba nga muli n'obulumi kati kankubulire efutwa ennugu obutaagaliza sitaani akuba endongo mu muliro mu Geyena eyo wansi mu kizikiza waliyo endongo y'emizimu era bw'oba buuza abakanda bongoma Koffi Olomide Koffi Olomide kanda bongomani abasajja basulanga mu ntaana kujjayo emizimu gisobole kubayamba kuzina. Export TV to the world.